Ekitabo kya Kaggayi essula emu. Mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo kabaka mu mwezi ogw'omukaaga ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi eri Zerubabeeri mutabani wa Seyalutyeri ow'essaza lya Yuda n'eri Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, abantu bano boogera nti, kaakano si kye kiseera ffe okujja, ekiseera eky'okuzumbiramu ennyumba ya Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, kye kiseera mmwe bennyini okubeera mu nnyumba zammwe ezibikkiddwako, ennyumba eno ng'ebeereraawo ng'erekeddwawo. Kale nno bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, mulowooze amakubo gammwe. Mwasiga bingi ne mukungula bitono, mulya naye temukkuta, munywa naye temukkuta bye munywa. Mwambala naye tewali abuguma, n'oyo afuna empeera afuna okugiteeka mu nsawo eyawummukawummuka. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, mulowooze amakubo gammwe. Mulinnye ku lusozi, muleete emiti, muzimbe ennyumba, nange ndigisanyukira, era ndigulumizibwa, bw'ayogera Mukama. Mwasuubira bingi, kale laba ne biba bitono, era bwe mwabireeta eka ne mbifuumuula. Lwaki? Bw'ayogera Mukama w'eggye. Ogw'ennyumba yange ebeereraawo ng'erekeddwawo, nammwe muddukira buli muntu eri ennyumba ye. Kale ku lwammwe eggulu kyerivudde liziyizibwa okuleeta omusulo, n'ettaka liziyizibwa okubala ebibala byalyo. N'empita ekyanda okujja ku nsi, ne ku nsozi, ne ku ŋŋano, ne ku mwenge, ne ku mafuta, ne ku ebyo ettaka bye libala, ne ku bantu, ne ku nsolo, ne ku mirimu gyonna egy'engalo. Awo Zerubabeeri mutabani wa Seyalutyeri ne Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu wamu n'abantu bonna abafisseewo ne bagondera eddoboozi lya Mukama Katonda waabwe n'ebigambo bya Kaggayi nnabbi nga Mukama Katonda waabwe bwe yamutuma. Abantu ne batya mu maaso ga Mukama. Awo Kaggayi omubaka wa Mukama n'agamba abantu ng'ayima mu bubaka bwa Mukama nti, nze ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama. Awo Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Zerubabeeri mutabani wa Seyalutyeri ow'essaza lya Yuda n'omwoyo gwa Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu n'omwoyo gw'abantu bonna abaali bafisseewo ne bajja ne bakola omulimu mu nnyumba ya Mukama w'eggye Katonda waabwe. Ku lunaku olw'omwezi olwa 24 mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo kabaka.